Enteekateeka yonna nga bw'etambudde ye mukulu David Lutalo Nalongo concert nga bw'obadde owulira obulango bwonna nga bwe bwatandika okutandikira ddala ndowooza omwaka nga gutandika. Omukulu yategeeza mu mwezi ogw'omwenda nga 29 agenda kubeera Lugogo. Ebyafaayo byakoleddwa side ze Lugogo mu Nalongo concert. Ekivulu kyatambudde bulungi nnyo. Abayimbi bangi nnyo abajja okuwerekerako David Lutalo. Side ze Lugogo kwali Bebe Cool, Jose Chameleone, Mickey Wine, Martha Mukisa, Eddie Kenzo, Bazabaza, Misa Semakula, Spasidana. Abayimbi abalala bangi nnyo abasobola okuba ate nga beetaba mu kivulu kino mu nteekateeka eno. Omukulu David Lutalo ensonga y'okulanga yasobola okuba ate nga agikwasa maanyi nnyo okuba ate nga buli muntu ategeera nti enteekateeka egenda kuba ate nga etambula. Sound yali ya mulembe nnyo, bannaffe abajjeje sound ze babadde mu kivulu kino era kyatambudde bulungi nnyo. Era omukulu David Lutalo nga bw'omanyi nti endongo yesi yagamba nti agenda tuyimbisa yabayimbidde okuva we yavudde paka yasobodde okuba ate nga amaliriza nga tabagambye mbw ate munyimbireko, ekitegeeza nti ssente ze yabasabye zasobodde okuba ate nga zagenze ne zikola ekyo kyemwagenza okuba ate nga munona mbivulu enteekateeka nga bwe yatambudde. Kampala Lugogo ekivulu bwe kyatambula abayimbi okuli Bebe Cool, Chameleone nabo basobola okuba tebavaayo ne boolekera ne basobola okuba tebategeeza nti bato obudde bonna era ebigambo ne bitandikirawo mpolampola. Omukyala gwe bayita Martha Mukisa embeera teyamutambula bulungi nnyo, ndowooza omutunzi we alina okuba ate nga amutwala ku poliisi kuba tebyatambula bulungi nnyo omukyala oyo Martha Mukisa ku kivulu kya David Lutalo. Naye nga sound yali ya mulembe nnyo, abayimbi basobola okuba tebayimba bulungi. David Lutalo performance yali yanjawulo nnyo okutwaliza awamu ebivulu byonna gyayise Lugogo, Mukono, Masaka nga tugenzeeko Masaka enteekateeka yali nnungi nnyo era ekivulu kino kyakoze ebyafaayo ku Maria Fulo. Ekivulu kyatandise essaawa emu, ssaawa 2 ng'abantu bajjudde ku Maria Fulo. Kibadde tekibanga nawo kubanga enteekateeka eno nga webadde kuba wabaddewo ebivulu bingi nnyo. Ekivulu kyakola Martha Mukisa Gravity, oyinza okugamba nti abantu Gravity bayite bamumanyi. David Lutalo zaweze essaawa emu nga awasooka nga layini mpaka eri ku Boulevard ng'abantu bakyayingira. Emiryango gyaweze essaawa 8 ne bagamba Maria Fulo ejjudde. Awo ne ekyafaayo ne kisobola okuba ate nga kyakoleddwa mu nteekateeka eyo ya Nalongo concert. MC w'omukulu yagutambuza bulungi omukulu Madimbuko ne banywanyi be basobodde okuba tebakitambuza. Abayimbi bannamasaka baweereddwa chance ne bayimba era enteekateeka netambula bulungi nnyo. Abannaffe abadda heyaze bakitandikidde mu ssaawa emu live band lukoba ku lukoba nga lutandika. Abayimbi ab'enjawulo bazze Kazibwe Kapo namulengeddeko. Waliwo omukulu Amiri Sengendo onatera okusaba transport teyasabye transport oba kiki oba yakyusaamu ati ennaku zino Bwire Mukabya najja. Abayimbi New York yabaddewo Sewasewa, Yaledi, B2C basitudde enteekateeka dde nnyingi. Omuyimbi bamuyita Aroma, Zafarani, abayimbi bangi nnyo. Frona basobodde okuba tebawerekeddeko omukulu David Lutalo. Chris Evans Kaweesa naye yasobodde okuba ate nga yazze ekivulu ne kitambulira ddala. Ekivulu kino kyawedde essaawa 9:05 David Lutalo yasobodde okuba ate nga amaliriza. Ekyenjawulo omukulu David Lutalo nga bamutegeezezza nti live band tayinza kuba ate nga abuusibwa endongo yabadde perfect ne byonna byeyakoze byabadde bisuubirwa era enteekateeka yonna okuyimba. David Lutalo sigamba nti yayimbiza bannamasaka nti mutuyimbiremu ng'akuba yakubye lukoba ku lukoba. Yayingidde essaawa 4 n'avaamu essaawa 6 n'awumulamu essaawa nnamba n'akomawo 6 paka essaawa 9. Endongo yagikubidde bw'atyo omukulu David Lutalo. Mu performance y'omukulu ono yakozeewo ekyenjawulo. Abavubuka asobodde okuba ate nga abasaba okwekuuma ekirwadde kya mukenenya ng'ayita mu luyimba lwe bayita akatawuni k'ekatwe. Omukulu David Lutalo yasobodde okuba ate nga abasaba abavubuka osobola okuba ate nga mwekuuma ekirwadde ekyo kubanga ennaku zino kikutte wansi ne waggulu. Yasobodde okuba ate nga ategeeza bw'ati. Naddala abasajja bannange kwayekatwe mugigenderere abasinga naddala abavubuka emyaka gyaveera egyo gyonna gikula bwe giti sembatya bwemuti bwemukola. Abantu bayiza enkola mwe basobolera okuyita kwenembwa naye ate banakuwa bubambi bwenkola ebamenyere oyambala kamuti nesepeo obulosokisi ne gambusi newebikka ne fesi yonna bw'ototola bajogenda kulaga
Ogomoze gwe waffe waka kika kyonna kikola bwekitu ne bandeena aya basi ye mukulu David Lutalo. David Lutalo enteekateeka yonna yasobodde okuba teyatambudde bulungi nnyo okutegeezezza nti badansa music yasobodde okukwatadde mulungi nnyo badansa fashion yadde ya mulembe nnyo abamwambazizza enteekateeka yonna netambula bulungi nnyo management eyadde hairs yonna manager Nasa emirimu egitambuza bulungi nnyo ate nga ne security yabadde tight mu nteekateeka eyo yakoze ekyenjawulo nnyo yasobodde okuba ate nga asiima abayimbi abasobodde okuba ate nga basookawo mu kadongo kamu obaolyawo n'abayimbi abalala yayimbye ku luyimba lwa Hamani Basudde abamanyi oluyimba lwe bayita Namuddu yaluyimbyeko omukulu ono yayimbye oluyimba lwa Pojo Bukafe lwe bayita Lucia olwa Sebatta luno nalwo ng'abuulira abavubuka okwekuuma ekirwadde kya mukenenya kukulidde mu nkajumbe omuntu okumwesiganza era ntawo abawala abasomooza nze nkutumba okuzaala nakweresa nga ati abantu kabuti nezigulanga nga ntwaleka naye nga gwe zitwalira tutte ekyama yalina kyandowooleza ng'akumbira ng'era mbuuza nnyo ow'embeereka mulwaki simwesiganga ku myezena nange ne mugumya nnyo nga nsiisitira tugira olindako oluno bamala okwaza olala yagana cupa nga gyasira mu lutalo omwana wa ssebo ojanga onyweko kumba sindula embuzo giriisa kamukulu naye temunsekerera manyi kasitali ati anawajukira wagenda bukunya ye David Lutalo omukulu kutegeezezzaako yasobodde okuba ate ng'asiima abakisookamu ekintu ky'endongo Hamani Basudde yayimbye oluyimba luno waliwo abantu abatandika ettaffaali abantu abamu ku basaale obudde tukusobola kuba na bungi bamalayo naye njagala neebazeeko abantu abamu ku basaale abatandika music ono n'omuteekako ettaffaali nga naye bagenda ziramumulanga gwanga mumanya ndagirire oba eriyo omusajja omuzira afumula obulungi amaddu ku baana bannange binsobedde nekinali nagana olulala nakikola ekyabaka abasajja ojjukira nti nali nkufudde omuziro nawe muka okunkwata nennamudduli so ngenda nembavaako ebbanga neriwera okumalanga wiiki namba nabafa nembasiya abayitidde wempitako okumbumula ekirwadde ekindya kale omuntu alinganga nze nakakasa okuva ku bakyala kizibu ate tebakusanze singa ndi mukufu balese tuli mu baana bato katini rest in peace Hamani Basudde ye David Lutalo ng'ayimbamu okujjukira abayimbi abo olwa Pojo Bukafe Lucia yaluyimbye bw'ati omuntu obuyitiriza omuwa emirembe babaawo ne batukunga embulamoya akusanga tuyanyose n'akatuuyo bwe badde ebbali nti kati oli abamenyera lumumba mu takisi etambula tuteredde bataddamu awo ennyimba z'akafeero kano kalusi akawala ka kinyozi nekesesa bwe kenyumya mu bantu mbu mukale ono yali asabye obufumbo nenyana nate siri ku mbeera z'abatono naye nga bootunuuliragana kafeero oba mu takisi niweekoga bye walidde kakonna kambadde nga akava okuziika olu takisi kakonna kambadde nga akava olukuziika olu makisi olukusirwa ekiki aya basi yakubye David Lutalo nga tewali ddoboozi nti kusaakalamu wadde n'akamu kutegeezeza abakubye okuva ssaawa 4 paka ssaawa 6 n'awummulamu omusajja ono n'akayimba ka Moses Radio ke bayita Nyambula yakakubye
ye David Lutalo kyekifo kyasobola okuba ate nga kitambula. Omugenyi omukulu yabadde Ssaalongo Kimera Richard nannyini Ketu Events yabadde ku mukolo ogwo okuva Erugogo yasobola okuba ate nga gyali n'enteekateeka eno esobodde okuba ate nga abeerawo. Ekivvulu we yajjidde essaawa nga 6 Ssaalongo Kimera Richard David Lutalo n'agamba omugenyi omukulu atuuse ekivvulu kakitandike. Awo nno embeera n'etambula bwete paka ssaawa 9 ekivvulu ne kiggwa bwe kityo. David Lutalo yeebazizza bannamasaka n'abantu bonna abasobodde okuba ate nga bamubeereddewo mu nteekateeka yonna. Yeebazizza bannamawulire abasobodde okuba ate bamubeereddewo okuba endongo n'atukubira n'akayimba kaffe mu nteekateeka eyo. Omukulu David Lutalo naye yasobodde okuba ate nga abategeeza nti tagenda kuzikiza wadde n'akamu era endongo akyaleetera ddala. Buli mwezi gwa 9 ye yasalawo nga bw'omanyi nti yali akuba mu gwa January kati COVID n'abikyusakyusa kati buli gwa 9 n'omwaka ogujja agenda kuba ate nga anaatubulira enteekateeka. Agenda mu studio kati kunoonya luyimba agenda dduleeta lutya enteekateeka yonna naye nga abayimbi bonna basobodde okuba ate nga bamuwagira David Lutalo. Ye enteekateeka eyo esobodde okuba ate nga